Akulembedde ekiro kya leero Emmundu Ziboggola abakozi ba Okwekalakasa Papa Aronze ekereziya ejaganya. Saabalangira w'ekereziya omulambika omutukuvu Papa Francis Aronze Monsinya Lawrence Mukasa okubeera omusumba omujja ow'essaza ly'e Kasana Luweero ng'ono yabadde viika jjeno w'essaza lya Kindamityana. Abakristo mu ssaza ly'e Kasana Luweero n'ab'Ekindamityana basiibye mu ssanyusa nga bafunye amawulire ago. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi abaddeyo. Zibadde ssaawa 7 zennyini ez'ettuntu omubaka wa Papa wano mu Uganda Archbishop Luigi Bianco n'akwanga omusumba w'essaza lya Kindamityana obubaka obuvudde ewa Ssaabalangira w'Eklezia Papa Francis. Obubaka buno bubaddemu okulangirira abadde viika jjeno w'essaza lya Kindamityana Musenyo Lawrence Mukasa nga omusumba omujja ow'essaza lya Kasana Luweero. Ono agenda kuddira mu bigere Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Archbishop Paul Semwogerere eyaggyibwa e Kasana Luweero. Anti nawa kutuusa kati abadde viika jjeno ow'essaza limu kati Bishop Elect ate twebaza Bishop Elect kati okukkiriza obuvunaanyizibwa buno. Oluvannyuma lw'okulangirirwa omusumba omulonde kitaffe mu Katonda Lawrence Mukasa ayogeddeko ne CBS n'asaba abakristu okumusabira mu buweereza bwagenzeemu. naye ebanga ndibona tosobola kulobalako bwerulizo okuvala jumula byonna tusabire nganti tusabire tubeerere entobaze mulimu amakola gatukole musabire essaza ly'e Kasana Luweero. Banaddiini baweerezaako nabo nga bakulembeddwamu Reverend Father Kizito Sendi ono nga ekyapuleni w'abavubuka mu ssaza lya Kindamityana boogedde ku musumba omulonde ng'omusajja ayagala ennyo okubuulira ekigambo kya Katonda era ayagala ennyo abantu. Tulina essanyu lingi okulaba nga akuziddwa omwana owaffe azaalibwa wano Mwera Kindamityana Diocese ayigiriza ekigambo kya Katonda ayagala abantu ayagala okukolera awamu. Tumusuubiza essaala zaffe era tumwagaliza omulimu omulungi mu Luweero. Lawrence Mukasa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa 3 omwaka 1957 ku kyalo Nabwiri ekisangibwa mu paalishi y'e Mwera mu ggombolola y'e Kakindu mu ssaza Busujju. Yatandika okusoma kwe ku ssomero lya Kakindu Primary School gye yamalira ekyomusanvu n'agenda ku Nswanjere Seminary gye yava okugenda ku Kisubi Minor Seminary olwo bwe yaveeyo n'agenda ku Katigondo Seminary okusoma philosophy. Bwe yava e Katigondo yeeyunga ku Gaba Major Seminary okusoma theology. Wakati w'omwaka 1990 okutuuka 1992 yeegatta ku Conifical University Roma okusoma degree ye mu byafaayo by'Eklezia. Obusaserodoti yabuwangula mu mwaka gwa 1984 era nga bwamuweebwa eyali omwepiskopi w'essaza lya Kindamityana ebiseera ebyo omutiibwa Kadino Emmanuel Wamala. Wakati w'omwaka 1984 okutuusa 1986 yaweerezaako ng'omubeezi wa bwana mukulu mu paalishi y'e Bukalagi ne Naluggi. 1986 paka 1990 yasindikibwa e Katigondo Seminary okubeera omusomesa gye yaggyibwa n'asindikibwa okubeera bwana mukulu w'e Bukalagi paalishi wakati w'omwaka 1997 okutuusa 2001. Eyo yaggyibwayo n'asindikibwa mu seminari enkulu ey'Eggaba okubeera omusomesa okutuusa mu mwaka gwa 2005 bwe yalondebwa okubeera viika general w'essaza lya Kindamityana paka olwaleero lwalondeddwa okubeera omusumba ow'essaza lya Kasana Luweero. Ku lwakinaana mu 8 akatonyeze 8 CBS FM ey'obujjajja James Kana Sebuguzi Emityana. Webale nnyo James Kana Sebuguzi. Mu buufu bwe bumu essaza ly'e Kasana Luweero libadde limaze omwaka mulamba n'emyezi 3 nga terina musumba mujjuvu okuva Ssaabasumba Paul Semwogerere yaggyibwayo era yabadde omukuumi w'entebe eyo. Ebyo nga bikyali bityo viika jjeno w'essaza lya Kasana Luweero muzzukulu wa Walusimbi Monsinya Charles Xavier Mpanga abadde addukanya emirimu gy'essaza lino ategeeza nti basanyufu nnyo olw'okufuna omukulembeze omujja.
aise badde tina musumba kuba malumulangirira yuli basanyujerere kakati kutumala omufuna atulu tutandika okwetegeka okutuula tulabe we forward ebintu kabwe tunatambula kitwate okutandika okutuula n'abakulu bwe tubadde tudukanyessaza tulabe kiki ekina tako maasawo naye nga tulina okwesitula ntugenda ntukulisa mukadde waffe tumuyozaayoza kati tugenda kutandika okutambulira awamu naye tulabike nga tutereeza ate ngeri gye tunatambula mu maasawo. Ssente wa disitulikiti y'Eluweero Erasto Kibirango agambye nti amawulire gano gabawadde essuubi era omusumba omuggya bamusaba atandikire Ssaabasumba Paul Ssemwogere we yakoma. Ng'abakulembeze kusayidi ebyobufuzi tutambulira mabega w'abannaffe ab'eddiini kubanga bo batugatta era ekyo kyenyinza okukubiriza abannaluweero bwe muwulira munnaddiini omukulembeze nga atugambye tutambulira wamu ng'era bwe tubeera ku sayidi y'obwakabaka nti kabaka atugatta ate n'eddiini etugattira ddala nnyo n'olwekyo tuli basanyufu nnyo ng'ab'eluweero. Mu ngeri emu disitulikiti w'Eluweero Ramadhan Swaibu Mulindwa agambye nti ng'Abayisiraamu nabo beteefuteefu okukolagana n'omusumba ono omuggya. Twaniriza n'omutego batuwadde tujja kolaganira wamu naye nga bwe tubadde tukolagana naye ono omukadde eyagenda e Kampala naye tujja kumuyambako mu nkolagana ennungi n'okukwatagana n'okutambulizamu emirimu gyaffe egy'obuweereza obwa Mukama Katonda era tujja kolaganiramu ku ebyo ebitugatta mu mbeera zaffe eza bulijjo okulaba nti tukyusa obulamu bw'abantu baffe ab'Eluweero tumuyozaayoza nga tumwagaliza obuweereza obulungi. Nga Uganda yeteekerateekera ebikujjuko eby'okuzza olunaku lw'abakozi bakalaani n'abakulira okuddukanya emirimu ya nfeesi za gavumenti ez'enjawulo baliko ekiwandiiko kye bakulubuutidde gavumenti nga beemulugunya okusasulwanga obubi ate nga ne ku mirimu tebakuzibwa. Bano nga bakulembeddwamu Banji Margaret amyuka President w'ekibiina ekibagatte ekya Association of Secretaries and Administrative Professionals in Uganda ASAP basinzidde mu lukuŋŋaana lwabwe olukulungudde ennaku ebbiri ku Silver Springs Hotel e Bugoloobi ne bagamba nti ekiwandiiko bagenda kitambuza mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo basobole okuweza emikono gy'abannaabwe lwenda abakisemba nga beemulugunya ku gavumenti obutaba mulimu gwabwe kitiibwa. Olukuŋŋaana lwabwe babadde bakulizaako olunaku lwabwe mu nsi yonna lukwatibwa buli ssabbiiti esembayo mu mwezi ogwokuna era bagambye nti bo nga bakalaani tebaweereddwa mukisa kweyongerayo kusoma okuzzibwa ku mirimu n'okwongezebwa omusaala ne baba bazzeeyo okwongera ku bitabo byabwe nga beesomesa bokka na bokka. Beweze okukozesa ebikujjuko eby'olunaku lw'abakozi okwongera okulaga obutali bumativu bwabwe. Bakama baffe abatutwala tebakkiriza kutusasulira okututraininga tebakkiriza kutuwa benefits ze twandibadde tufuna emisale gyaffe mitono nnyo n'osanga nti omuntu oyingira okuweereza service n'oyingira ku myaka 35 ng'oyingira personal secretary n'otuka okulitayalinga ng'oli personal secretary naye ng'ate ozzeeyo naawe okusoma neweekulaakulanya ekyokusooka mu byonna tebatusasulira nga te mu contract zaffe zitulaga nti balina okutusasulira tuddeyo ne tusoma bannaffe mu professions endanga human resource bayinginiya badokita basomesa bafuna training wanewaka ate ne balinya n'ennyo nefe tetukikola. Secretary takyali secretary owedda yalinga akuba okubi type nedda ba secretary obe tulina ba masters degree tulina ba PhD abantu basomye bannange basobola okompitinga n'aba secretary abalabo n'abantu abamu mirimu emirala kubanga ffenna tusoma courses ezimu. Kitegerekise nti kalaani wa gavumenti asookerwako afuna emitwalo 18 ate asingayo afuna emitwalo 6 zibagamba nti zisaanidde okwongezebwa okusukakaawo. Heleni Nasirumbi omu ku bakalaani abakoze omulimu guno okumala ekiseera ekiwanvu agambye nti bali mu kutya olw'envuuvuume ezitandise okuyita nti gavumenti eteekateeka okuggyawo omulimu gwabwe guno emirimu egizze mu nkola ya tekinologiya. Naatera okujjawo ebifo by'aba secretaries mu ministries saba Ministry of Public Service kuba ye mother ministry yaffe to deployinga tusaba Ministry of Public Service nti ba secretary ababanga bayinako empapula endala obanga bayinako degrees esinga ya secretary ng'omuntu ayina degrees 2 bafune engeri y'okumuredesignatinga bamuteeke mu kifo ekirala okusinziira ku degree endala gy'abaali nayo n'ekirala obudde obwo bwe buba butuuse public service etera kuwa abantu obudde negamba nti kati mu mwaka guno tujja kuba tufeezinga obutuki n'ekifo tusaba bagamba aba secretaries mu advance basobole okwetegekera. Kamalabyonna wa Buganda Charles Tamayiga
abafumbo abasibiridde entanda obutatambuliza bufumbo bwabwe ku nsimbi n'abakuutira okwesigama ennyo ku mukwano n'okwesigaŋŋana. Babadde yeetabye ku mbaga ya Owen Lubanga ne mwana munne Anita Shira Semukuutu kwe bakubidde ebiragano byabwe by'obufumbo mu basirika ya Uganda Matters e Namugongo. Katikkiro wa Buganda agambye nti omukwano ogutambulira ku by'obugagga n'okwejalabya gusudde bangi mu ntata n'amaka ne gatabukira ddala. Ekimu kusinza okwonoona obufumbo ennaku zino kye bayita materialism, okwegomba ebirungi. Ate n'essimu zikoze kinene kubanga oli akwata essimu n'aseereza bateekako birungi byerere. Oli ne bw'aba yasuze enjala ateekako ekifaananyi ng'ali eyo mu bimuli yeegyabaata naye yasuze enjala. Kaakati gwe n'olowooza nti ebyo by'olaba obulamu bwe buli, oba emmotoka ez'ebbeeyi oba ebintu byonna ebyo eby'ebbeeyi bwe batambulako. Omanyi bannayuganda balowooza nti ebirungi biri Dubai, era kiraga bwe tuli abaavu abazibu. Kati bwe bagendako e Dubai ne bateeka ku simu seereza. Kambabuulire gwe Owen ne Anita, obugagga si kyekikulu naye ekkuba eriyitibwamu okutuuka ku bugagga kyekikulu. Katikkiro mu ngeri yamwabuuliridde abafumbo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka n'asaba abafumbo okuwuliziganya ate mu buli mbeera. Obufumbo buyimirirawo ku bintu bitono. Tugambe obuyonjo. Nyina abantu be nali mmanyi nga balina ennyumba nnene nnyo nnungi nnyo, naye ng'omusajja yadduka mu kisenge kyabwe lwa bujama. Sibalimba okkomawo ng'emmere ewooma teteekeddwa kuba emmere ebiri abantu bye boogereramu. Ayinza okuba ayagala katunkuma tomufumba. Ayinza okuba ayagala ekyennyanja osooka okiyisa ku muliro tokiyisako ku muliro. Gwe emmere ogigula mu gundi mu cafe Javas nga tagyagala. Emmere yokka bintu bitono. Muyinza okuba mulina lupiiya naye ng'emmere n'omuwa maaso 3 naye nga tewali mpuliziganya. Omusumba w'essaza ly'e Lugazi yawummula Mathias Sekamanyanga yagasa abagula abo naye abakubiriza okwekuumira mu mukwano ate n'okwekwasa omutonzi. Awulira abakulu kubayambe essenyu lye balina balinywe. Nzize wano kubanga jjajja w'oyo omugenzi Mukasa namumanya nga n'akafuna obw'ekifo. Munne bwe baakolanga naye najja n'ankumbi omugenzi Thomas Musoku. Najja n'ambuulira bwe beekolamu omulimu bokka nga bakuŋŋaana abafumbo ne bateesa ku binyweza amaka nga bamaze ne biwamu, naye ate nga baatereeza amaka mangi agaali gasagaasagana. Nammwe kyembaagaza mubeere ettaala ya bannammwe abasinga bavubuka abali wano, naye abafumbo bameka ate nga bali eri abakulu. Munaalaba banaasembera bana bameka mu bavubuka simanyi. Obwakabaka bwa Buganda busabye bannabyanjigiriza okukozesa obumanyirivu bwe balina okugonjoola ebisoomooza eggwanga lino n'abavubuka bongera okwegomba okusoma. Byogeddwa omumyuka asooka wa Katikkiro era akudde entambuza y'emirimu Bwakabaka Oweekitiibwa Profesa Dr. Haji Twaka Awaase Kigongo abadde yeetabye ku dduwa y'omukiise w'abavubuka abankobazambogo mu lukiiko lwa Buganda. Oweekitiibwa Dr. Rashid Okwago kwe yeebalizza omutonzi okufuna diguli ey'okusatu mu byenjigiriza ku ssettendekero wa Makerere ng'omukolo ogubadde ku ssomero lya Inspired Nursery Primary School erisangibwa e Namayumba mu disitulikiti ya Wakiso. Oweekitiibwa Kawaase agambye nti ebyenjigiriza bisobolera ddala okukyuka singa bannabyanjigiriza bassa amaanyi mu kwongera okuzuula ebiggya mu byebakuguseemu. Kapya ki koogasseeko? Oli mu ddiini, oli mu byanjigiriza, oli mubazi wa bitabo nga nze, oli looya nga Katikkiro, oli kiki? Kasita kiba nti ekintu ky'olimu kigasa abantu society, kisobokera ddala okunoonyereza n'oba nti olina ky'ogattako. Ekintu ekyo kiteekwa okuba kirimu ebisoomoozo. Kati mukama wange yinginiya wuuli JB, ekisoomoozo kye mulaba mu nsi muno ebizimbe babizimba ne bigwa, ekyo si kisoomoozo. Abazungu babaleetera ebintu nti kakati abantu bafumbirika naye babikukujju, ekyo kisoomoozo. Bizibu ebitweŋŋanze mu nsi muno naddala mu kisaawe ky'ebyenjigiriza oli ku mwanjo nnyo mu kubinogera eddagala. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Mohammed Galabuzi yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ettofaali by'atadde ku byenjigiriza omuli okusomesa abaana ba Uganda, okuzimba amasomero ne puroguramu ezitali zimu ezitandikibwawo ezikyusizza obulamu bw'abantu be. Supreme Mufti bw'ati asabye gavumenti efeeyo nnyo ku bayisiraamu baba n'enteekateeka y'okubagabira emirimu mu bitongole bya gavumenti. Twebaza obwakabaka bwa Buganda okubeerawo kwa kabaka
kubeera okweyongerawo kwaffe mu buli kintu. Mulaba emiramwa gy'aleeta nga gitambulira wamu nammwe naffe abantu ba wansi abantu be bw'atukutteko mu byenjigiriza kwa kasente akatono akaweebwayo kaafuna n'atulira mbamu basajja be naddala Rashid Kwagono n'agamba ayongere ku bitabo. Ssebo Dr. Professor ojja kutuusa obubaka bwaffe nga twebaza beene olw'omulimu ogwo tuli basiimu ddala. Omujaguza w'ekitiibwa Rashid Lukwago yeebazizza obubaka bwa Buganda obusobodde okumuteekateeka obulungi okutuuka ku kkula lino. Profesa Kawasi lwabakwata omuziriro n'obwakabaka okutwaliza abamu batukuutira okukola kuba omulembe mutebi mu diguli eno alinako ettofaali bwe nagenda Nairobi ne nkomawo nga mpulizentinga olupapula lwange ng'ebimu ku bisaanyizo by'okufuna PhD bwe namulaga ekitabo yaŋŋamba tonnaba era nze nja kusanyuka ng'oyambalidde ddala kiri ne kinyongera amaanyi neebaza obwakabaka olw'okuba omusingi gwe nnina Ssaabasajja yakwata ssente n'amperera masters ssente zonna e Makerere. Abasawo abakugu abayitibwa ba Senior House Officers bateekusa wansi ebikola sabbiiti ejja nga beemulugunya olwa gavumenti obutabasasula nsako yaabwe. Abasawo bano gye buvuddeko baateeka wansi ebikola nga bagamba nti baali bamaze emyezi ena miramba nga tebasasulwa okuva mu mwezi ogwa Novemba omwaka 2022 kyokka nti akeedimu kano baakayimirizaamu oluvannyuma lw'okusinkana abakulu abakwatibwawo ku nsonga zaabwe. Bagamba nankubadde baasuubizibwa nti ensonga zaabwe zaali zakkolwako tewaliwo kyateekeddwa mu nkola okuggyako okuwulira ate nti gavumenti eteekateeka okuggyawo ensimbi ezibadde zibasasulwa bakolere malusu. Abasawo bano abasoba mu 100 olulamba bali mu malwaliro amanene ddala naddala mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago, Kabaale, Mbale, Ggulu, Mbalala, Jjinja, Kawempe ne Kiruddu nga be bonno abongera ku misomo gyabwe ne bafuna diguli ey'okubiri. Abasawo bano balina okusasulwa obukadde 2.5 buli mwezi by'ebitundu nga 5 ku buli 10 ku ssente abasawo abakuguka edda ze balina okufuna buli mwezi. Dr. Lubega Robert akulira abasawo abasomera e Makerere ne Dr. Dickens Mugumya akulira abasawo abasomera e Mbarara mu bbaluwa gye bawandiikidde omutesitesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwile bagambye nti bakooye ejjoogo. Kyabassa mu kwogerako ne Dr. Herbert Luswata Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association agambye nti balina essuubi bafunye nti okuva Parliament nayo nti balina essuubi lye bafunye okuva mu Parliament naye nti singa tewabaawo kukkaanya nabo baakubagira abasawo bano beediime. Tetuyinza ate kukkiriza ate kufuula nga basibe tetwasoma kubeera basibe twasoma kubanga tukolera mu ssanyu ate nga tulabirira. Abasawo be tuyita ba Senior House Officers lunaku olwalebbadde bagenda kuddamu bateeke wansi ebikola kuba abasinga babanja ssente kumpi mwaka mulamba tebafunanga ssente zaabwe. Gavumenti tugiwe obudde singa esulayo ogwannaggamba neegaana okubanga deployinga ba intern n'okusasula allowance zino tujja kukola feeza endala ey'abasawo abalala be tuyita ba supervisors ababa intern ne Senior House Officers. Mu ngeri emu Dr. Luswata agambye nti kibenyamiza nnyo nti gavumenti bafubye okugiraga awali emiwaatwa naye teyenyeenya. Tetuyisiza bubi era bwe twatugidde okubanga tuteekawo expeyo kubanga egenda maaso nga bw'ogiraba. Labudde bunyiikaavu n'ennaku eyatukutte okulaba ng'abantu abamu balowooza nti bulijjo era kiri nno mu musawo okukola nga talina nsako gy'afuna. Kyatuleetedde okulaba nti bantu bangi mu gavumenti tebalaba value y'abasawo era n'emyaka gye tumala mu masomero nga tukima mu yunivasite emyaka emingi emyaka 6 myaka 5 bo tebagiraba nga ekintu ekikulu. Tulaba gavumenti emirundi mingi ng'eteeka ssente mu bintu ebirala kale birungi naye nga tebirina musango okukyusakyusa ensalo z'ettaka nga munnamateeka Dr. Kagenzi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Abantu batandika okuseetula empenda nga baagala okweyongeza ku kibanja kya mulirwano oba n'okukinyaga era singa kizuulibwa nga wakikoze n'obugenderevu osobola kuvunaanibwa mu kooti z'amateeka era obujulizi singa buleetebwa mu kooti ne bukakasa ddala nti waseetudde oba wakudde empenda z'omuntu yenna ku ttaka lye oba ozizza omusango gwa naggomola era osobola okusibibwa emyaka 3 n'ogimala mu nkomi. Ekkanisa y'Abadiventi esinziza ku mutimbagano yeebazizza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwera Okubiri okuweza emyaka 68 n'obubaka eri buli muntu okusukiramu bakulaakulanye ebitundu gye babeera.
okusaba kuno kulembeddwamu omulabirizi omulo wa Central Uganda Conference Pastor James Kajja ng'ono agambye nti tekimala kutendereza maaso moogi kyokka naye n'okukola ebyo byalagira abantu be nga balina obusobozi bakwatirako bannaabwe. Ekkanisa eno ey'omutimbagano egatta bannayuganda okusingira ddala abali mu North America era abeetabye mu kusinza kuno Pastor Kajja abakuutidde bafeeyo okutakabanira enkulaakulana y'ensi yaabwe. Buli muntu asituke akyuse ensi emwetoolodde, transform the world around you. Buli muntu asitule munne eyo kuwetaavu tufeeyo ku future generation. Abali mu mulembe guno tufe ku baana abagenda okuddawo, abazzukulu baffe abagenda okuddawo, tukolerere mulembe eri abasajja ba Kabaka abambejja n'abalala kambajjukizeeko abakyali abato kuba mu mulembe gwa Ssekabaka Dawudi Chwa kyekyaliwo. Pastor Kajja akuutidde abantu ba Buganda okunyweza obumu bwe boolesezza mu by'emizannyo n'emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma era obumu obwo babukozese ne mu kulima emmere gye balya okutangira emize egy'obubbi n'obukumpanya naddala mu baana abato. Poliisi ekatwe ku njego z'ekiwa Kampala etandise okunoonyereza ku ngeri omuwala Ayiyo Sylvia gy'afiiridde mu kisenge mw'asula bw'abadde asiika chips enkyaleero. Bino bibadde ku kyalo Kanyanya ekisangibwa mu ggombolola Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Omuwala oyo abadde omukozi mu maka g'omutuuze mu zooni y'e Kanyanya bw'asangiddwa ng'afiiridde mu kisenge mw'abadde asula. Kiteeberezebwa nti omuwala ono yandibanga afudde ekiziiro ekibadde mu kisenge mw'abadde asiikira chipusi oluvannyuma lw'eddirisa n'oluggi mu kisenge ekyo okusangibwa nga bisibe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiran Luko yeesigira akasizza nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago gwekebejjebwe nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omutuuze omu azze n'ategeeza poliisi nti omukozi we Ayiyo Sylvia yafiiridde mu juma abadde asula. Olwabadde otuukayo twakizudde nti omukyalo ono wabadde asula ate wabadde afumbira ate ng'abadde afumbagaddewo ennyumba ekyaleetedde omukka omubi okuva mu sigiri gwamuviiriddeko okuziira n'afa. Omulambo gujjiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika okuzuulira ddala ekyamusse naye nga tutuuse okulabula eri abantu bonna obutafumbira mu nnyumba ng'ate terina madinisa bulungi. Ebyo nga bikyali biti abantu babiri bafiiriddewo mu Bulaga mu kirombe ekisibwamu omusenyu n'omulala omu n'addusibwa mu ddwaliro lya Kabale Regional Referral Hospital okujjanjabwa olw'ebisage by'amaanyi bye bafunye mu kitundu ekya Karandagasi mu ggombolola y'e Kitojo mu disitulikiti y'e Rubanda. Abafudde yebya byoma John Bosco wa myaka 46 egy'obukulu mutuuze ku kyalo lwa Bareera mu ggombolola y'e Kitojo ne mutabani we Magara Andrew myaka 16 abadde asoma siniya yakubiri ku ssomero lya Creamland High School mu disitulikiti y'e Kabale. Ate addusiddwa mu ddwaliro ategereseeko lya Boy ng'ono abadde apakasa ku kirombe ekyo. Kigambibwa wano ku ssaawa nga 5 bagenze mu kirombe ekyo okusima omusenyu kiba ku ssaawa nga 7 enkuba bw'etandise okutonnya basazeewo okweggama munda mu kirombe wansi eyo omusenyu nno kwe kubabuutikira. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Elmate asabye abasima omusenyu mu birombe kuba abeegendereza ennyo naddala mu biseera bino eby'enkuba. Ends up collapsing, causing such an incident. Community policing was done and post-mortem was equally done and the bodies handed over to relatives for burial. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pichipichi TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Sports Club Village Ogosalong yongedde okusaawa okuvuganya okwakasa mmemme ku kikopo kya liigi y'abinywera ekya Uganda Premier League season eno bwekubye Vipers bwe bavuganya ku kikopo ekyo ggoolo emu ku bwereere. Omupiira guno gubaddeko n'obugombe gusanyirwa mu kisaawe Wankulukuku wakati mu kuluma obujiji era ggoolo ya Villa eteebeddwa Charles Bale mu ddakiika ya 33. Obuwanguzi no bwongedde okumira Villa ku ntikko n'obubonera 46 kakane ebuzaayo emipiira n'okumalako liigi season eno ate Vipers ebuzaayo emipiira 7 okumalako seasoni. Mu mbeera y'emu KCC yongedde okugoba obuufu bwa Village ogwekulembedde bwerumbye Gaddafi omwaye ejjinja gikubidde ggoolo emu ku bwereere eteebeddwa Julius Poloto mu ddakiika y'e 73.
guno gubadde mupiira ogwokubiri ogwa KCCA nga gwangula wakati ng'etendekebwa omutendesi omujja Jackson Mayanja Mia era gyonna egiwangudde. KCCA esigadde mu kifo kya 2 n'obonera buna kyokka Villa ekulembedde nga basingako emipiira ebiri. Ate mu kisaawe ekya Mete Lugazi Maroons ekubidde URA goolo zibadde 3-2. Ebyo nga biri biti e Bungereza emipiira egizanyiddwa mu mpaka za Premier League. Crystal Palace ekubye West Ham United goolo zibadde 4-3. Brighton nekuba Wolverhampton Wanderers egiwutudde buutuzi goolo zibadde 6 ku bwereere, so nga Brentford yeefunidde Nottingham Forest egikubye 2-1. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-0 ng'era bali wamu n'Asante Tangawizi Tea, amajaani agakuyamba okukekkereza kubanga gatabuddwa wamu ne tea masala. Tolaba ng'okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu, gasange mu dduuka erikuliraanye. Embeera yongedde okukaawa Sudan. Emmundu eyingidde wiiki y'okusatu ng'ekekera butaddiza ekibuga Khartoum kifuuse ettambiro. Ab'amagye balwanira obuyinza bonna bakyawera nkolokooto bagaanye okuganzika wansi ebyokulwanyisa. Olwaleero lwonna ennyonyi zisiibye zisuula ebikompala ku nfu ez'enjawulo mu kibuga Khartoum. Emizinga gisiibye giboggola nga n'emmundu zitokota okukira akatogo. Abasajja bano okuva ku njuyi ebbiri amagye agali mu buyinza agaduumirwa akola ng'omukulembeze eggwanga eryo Gen Abdel Fattah Burhan n'ekiwayi ekyewaguzi ekiduumirwa omusajja atasibazikwe Gen Mohamed Hamdan Dagalo. Bonna bagaanye okussa ekitiibwa mu kalagaane akazze katuukibwako ak'okuyimirizaamu ku mmundu. Eri abantu abulijjo olutalo bwe lwazingiza embeera eyongedde okubakaluubirira. Abasinga obungi tebakyafuna mazzi mayonjo, emmere eyongedde okufuuka otumere, amafuta gafuuse otufuta, ate ng'abantu bukadde na bukadde tebakyalina buddukiro. Wakati mu mbeera eno waliwo amawanga mangi nga ne ganaggweddamu ogatwalidde agakyapiikana n'okugyayo bannansi baago abakyawagamidde mu ggwanga lino erijjudde omuliro ogubugujja. Amawanga akirimaanyi gazzeemu kangula ku ddoboozi nga gasaba enjuyi zombiriri zikanzike wansi emigemera wala wabula enjuba etuuse kugende wa Kiwalabe gyeriira ebiwata ng'emizinga gikyaboggola. Olutalo luno lwajjawo wiiki 2 eziyise nga lwava ku butakkaanya bw'abakulu abano bombiriri abadde bafuga eggwanga. Yali Ssaabaminisita yakawummula Abdel Hamdok akubye ku bakulu bano bombiriri bave mu kuttingana kubanga bwe bituuse Sudaani bagenda gikuba ekigwo kyagamye nkiyinza okusinga ekya Syria. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze.